njagala okuba nga nkwanirizaako nate nga twolekera ekitundu ekyokusatu ekya Love Story ya Sister R. Nze Sozmo for Starters channel eno ebeera erunninga love stories. Abantu bavaayo and they open up okutunyumiza olugendo lwabwe olw'omukwano. Of course singa love zonna we zibaamu ebirungi n'ebibi. Unfortunately waliwo eziwunziko bubi nga zisaanyeewo nene wabeerawo ezo ezikyayimiridde n'olwaleero nga tulina bye tuziyigirako nga zakyakulabirako ddala. So abantu bano bavaayo okusharinga love stories zaabwe, okubayigirako, okutulabula. Waliwo bye baba baakola nga ddala twetaaga okubyadoptinga mu mpisa, mu kwegendereza, ne wabeerawo ebyabakuba oluusi mu bunafu obw'enjawulo nga tebabyenyumirizaamu, but they come up ne babyogerako, abalala babeere nga babiyigirako. Oli bwagamba nti bwe nakwata ekkubo lino lyantwala mu kuzikirira, lyantwala mu kugwa. Don't try it. Obeera ofunye omukisa okuyigira ku nsobi y'omulala. Bw'olinda okuyigira ku nsobi yo kibeera expensive. Nze Sozmo, kkiriza nsooke nkutwale mu Kigula Luggi. Ebigambo bino bya musajja nga bigenda eri omwana ow'obulenzi ateekateeka okuyingira omukwano oguli serious oba okuwasa. Agamba, act like you're broke for a while to see her true attitude before getting married to her. Act like you're broke for a while to see her true attitude before getting married to her. Bino bitawanyiza nnyo abantu abalinamuko kasente nti relationship bagitandika ng'olwedde amajja weegali, naye ekimu ku byengenze enzuula ndooza kiri ku bantu ffenna. Eŋŋombo oba enjogera ey'akamanyiro kazaala obutatya. Omuntu naddala that first impression omuntu agisinziirako nnyo okulowooza nti obulamu bwe butyo bwe butambula. Era abaana ab'obuwala abatandise relationship nga zirimuko ku ssente batuuka ne bakitwala nti that is the order of the day. Era singa oba togenderedde ng'omuwala oyo teyategekebwa bulungi, teyakuzibwa bulungi okumanya nti wabeerawo ennaku embi n'ennaku ennungi, abantu abo batawaanya. Era ennaku embi bwe zijja, bw'obanga Katonda si yasaasidde, abantu abo omuntu oyo atera okukuleka mu bbanga. Kyova olaba abamu bakikola nga tajja gamba nti tajja muwa completely naye ng'amanyi okumyumyulamu. Si buli lwamugamba nti neetaaga kino n'akimuwa, waliwo lwamugamba omanyi kati wasabye 5 naye ninako 10. Embeera si nnungi, soka nkuweeyo 10 nikubeemu. Era olaba omuwala nga omanya nti hey, singa obadde olinawo omutega recorder ava ku simu agamba ono wano wamulemye, oba alowooza ogenda olaba nga waliwo embeera engeri gye zikyukamu. Abantu abo abamanyiziddwa ssente bwe ziba teziriiwo, aba yamanyiira okufuna, aba yamanyi actually nga yaguba. Kati essanyu lye atera okuligaba ng'afunye. Bw'aba tafunye n'olaba nga yeeyisa bula. Kyova olaba okumumanyiiza ssente. Nja kuwa ekyokulabirako. Omuwala omusisinkana omulundi ogusooka musisinkana like muwala aluusa akola n'okukola. Kaŋŋamba akola kuba abawala basinga kati balina omukisa okuba nga basobola okukola. Omuwala akola. Omuwala ogumumanyiiza ssente omulundi ogusooka. Kyova olaba ne baba banyumya mu bawala bannaabwe agamba nti olaba kigayi kyampadde 2 nga sinaba kiwaako, olwo bwe naakiwaako. Balina endowooza eyo nti kati alina kyamaanyi kyeyamufunyeemu naye ataamuwa. Kati omwana n'agamba nti bw'anaasumulula oluwombo then ndowooza omulenzi atajja kugenda ekasawo diipa. Baba bakimanyiizizza bwe batyo. Kyova olaba eri abalenzi nga balina ssente naye nga mpola. Era omuwala alina engeri gy'amuteeminga n'amanya nti love eno etambula okusoka ku ssente. Bwe ziba weeziri kirungi, bwe ziba teziriiwo tusigala tutambula kubanga ssente tunoonya ne tuzikola. Kyovudde olaba ng'ono yakugamba nti olw'olumu weeyiseeko ng'atalina ssente, olaba omuntu oyo yeeyisa atya. Omuwala nga tomuwadde ssente za saaluuni mu budde bw'azaagala, eriyo omuwala nga kino ekintu kyewuunyisa. Omuwala nga yakozeseza ssente z'okusiba enviiri, awulira nga yalisibye enviiri ezo ne zibeerayo kuwaakiri omwezi. Ne bwe baba nga ssente bamuwampe okusiba enviiri, awulira nga wiiki 2 zimala enviiri okuzijjayo. Olwo ebintu ebiyinza omugisaayo enviiri n'akomawo n'agamba nti njala kugyawo enviiri nti lwaki nasaze gundi zasibye tesobola beera na nviiri zezimu. Naye olw'okuba takozesa ku ssente ze, akozesa zizo, alaba nga kyajjenjeero. Kyovula nabagamba nti ng'oyagala okutegeera omukazi obuvunaanyizibwa bw'alina awaka, osooka n'oba nga gw'osasula bills, gw'osasula amasannyalaze, gw'osasula amazzi, ebintu ebityo.
kasita okyusa obuvuna bw'obeera nga gw'obisasula towulirawo nnyo issues gamba nti bane kati zino ettala zikolako ki mwena muli mu bedroom naye sitting dining kitchen yonna amataala kwegali like mu lukubo why bw'okyogerako kyangu okuyita omukopi nobagamba ne amazzi odidde ekikopo oli mu kukyoleza mu sink kitegeeza osumuludde sink kati bw'oba ogenda kwoza ebintu osumuludde sink okuva lwotandisa okwoza ebintu ogisumuludde amazzi agakola n'atagatakola gonna gagenda naye gonna bagatusasuza kane bakugamba nti singa mukyusaamu enkola n'okwata obuvunaanyizibwa n'ogamba omukyalo omanyi kakati ngenda kuyamba ku kino ngenda kutola mu saaluuni ngenda kukola ku njala zo ngenda kukola ku bino ne kati ogenda kunnyamba ogenda kusasulanga bill z'amazzi z'amasannyalaze olunaku lwatandise akabanga ogenda okuwulira ebigambo eby'amaanyi ebiva mu mukyala we ebyali bitamuvaamu nga bikigambo ki kati netaali ekolako ki kakati ani asumuludde sinke amazzi siba amazzi ago mukwate amazzi musene ebidomola bibeere nga bijjudde amazzi taapu eyo ngenda kugisiba olunaku mulina okukozesa ebidomola 10 bwe biba biweddewo nga temunaba kumanya byemukolesa mwolwo lwaki kuba sente ziba zize engolo yasasula ayagala okukekkereza kitegeeza nti abakyala kyangu abasinga oba abamu kyangu okufaayo ennyo okubeera abobuvunaanyizibwa ku ssente zaabwe okusinga ssente ez'abalala kati ono kyavudde akugamba nti gezaako okulaba nga weeyisaako mu ngeri y'ekyavuula olumu olaba omuntu ono yeeyisa atya nga tewali ssente nga tonaba kumutwala ebiri siriyasi bina tubyogera naye ddembe lyo nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Bakasoma baffe abalungi mubadde mutera nnyo okumbooza mulina mu bitundu ki era njagala okukkatiza saagala mbalimbe mbw ate ffe tulina mu bitundu by'eggwanga yonna buli wowulira w'oyagala mukwano nedda si buli wamu weewaawo twandyagadde okubanga Uganda yonna tugyetooloola naye sofa njagala okujjukiza estate yaffe ey'ekiwawu tukyagiriko nnyo bannange estate eggwawo lwa bulungi lwa quality estate eggwawo estate y'ekiwawu nnyo abajjukiza ne bagamba bannaaye abaagala okuzimba ennyumba z'abapangisa ennyumba z'okusulamu estate y'ekiwawu ebalinze estate y'ekiwawu nnungi waliwo amasannyalaze waliwo amazzi wabula abaagala okusimba kalitunsi awo nabagamba nedda baddiya temugenda kuleetera bannammwe ensiko ekifo kyakulaakulana so estate yaffe y'ekiwawu ku miliyoni 15 naye era nga weetali supermarket ojja ne tuteesa tusobola okwongera okukkamu ekirala tukkiriza kibanja mpola abasinga mbadde mukimbuuza tukkiriza kibanja mpola naye era kisinziira kibanja mpola ki jangu oŋŋambe ninako miliyoni 10 era tutandikiraawo naye tujja mukwano nga tolina miliyoni 2 ojja kujja ne miliyoni 2 si ntono naye ziba tezimala mukwano ojja kuba ofuluma ate nga munna aleese miliyoni 10 nze saagala sikola double transaction saagala nkwate miliyoni zo 2 ate ntandike nkute miliyoni zo 3 oba 4 ate walunununkana n'owe 10 njagala tugendere wamu nga tonyigiriza sikunyigiriza oleme kundeetera miliyoni 3 ku miliyoni 15 so nga ninayo ne estate endala Emitiana miliyoni zaffe 10 tulina miliyoni 10 tulina 15 tulina Emitiana tulina ekiwawu Mitiana Road ye bannange ddembe lyo ku luno twakibakolera bonna ba client ababuuzanga Mitiana Road twakibakolera tulina ebulenga tulina ebuloba tulina ekiwawu tulina ettanda tulina ebuwalula banne Mitiana Road tulina bukasa bukulu banne Mitiana Road ye bannaye buli awulira ng'oyagala Mitiana Road bannaye tosobola kumisinga ku ploti zonna ne estate zetulina Mitiana Road Masaka Road nammwe bannange nkyabalowoozaako era mbaliko mukyalinawo poloti ezasigalawo awo nga ku Hana International abasinga mumanyiwaawo ensangi ne Nakirebe awo nga ku Central Lens yaawe Nakirebe bannaye nammwe tulinawo poloti zammwe tezinnaggwawo bannange so Masaka Road awo we tulina Nakirebe n'ensangi then waliwo ne bannaffe baklanti bange abalungi kambebazeemu akensuso baklanti baffe abatugulako poloti z'ekitukute Bulindo Kira bannange nammwe tukyalinawo poloti awo ekitukute awo nga wakavaawo e Bulindo tulinawo poloti bannaye meters just meters
100 okuva ku main tobera na kilometers 10 zokka amasanyalaze amazzi jangu oteekawo apartment zo jangu oteekewo kalinayo weesuulire mu kalina jangu oteekewo kyonna kyowulira kyoyagala. Ebigambo bino biva eri omukyala nga bigenda eri omwana obuwala ateekateeko okuyingira relationship eri serious oba marriage. Agamba take your time, don't rush. Forever is a very long time to be with someone you ain't sure of. Take your time, don't rush. Forever is a very long time to be with someone you ain't sure of. Kati njala ku underlininga forever is a very long time to be with someone you ain't sure of. Okugamba nti emirembe n'emirembe okutuusa okufa kulitwawukanya ebbanga eryo ggwanvu. Olwokubanga ebbanga eryo ggwanvu kibagezaako okugamba kye kino. Topa kuka omuntu gwogenda okuwangala naye obulamu bwonna totegeredwa kupapa kumala gayingira kintu kyomanyi nti ogenda kirwamu. Bw'oba ogenda kulwamu kintu omuntu agenda okutambula olugendo oluwanvu alina engeri gye yeetegeka. Nga si bino byakuva mukono kugenda Kampala kukola nakudda, kuva bwe bajja kugenda Kibuye kukola nakudda. No, omuntu agenda ku lugendo nti kati ngenda Bulaaya, ngenda mu America, ngenda mala ebbanga bwe liti, waliwo okwetegeka okubaawo kubanga olugendo lwagendako si lwa wiiki, si lwa mwezi, si lwa mwaka, nti gwagenda okumalayo yeetegeka. Kati olwokuba n'omuntu ono ogenda kubeera naye obulamu bw'okumpi obusigadde nga Mukama abubawadde n'obusobozi nga abubawadde ogenda kubeera naye. Kati ekikupa kusa okumala gayingira ng'olinga gobagoba oyingira nkubejja kyekyaki. Kyova olaba abantu bayingira obufumbo kati n'asooka yejjako kiri ekyokuba ntafumbirwa. Bamala okukyejjako n'azuula nti ate birabika bisukka ku kyo. Natandika living in regrets era abamu babiddukamu. Waliwo gwe sireerabira namulaba ku TV embaga yali ya bbeeyi. But after like oba 2 months ng'abuvuddemu n'agamba mbu kiri ekikwaya kyejjeeko. Ye badde alina kyagala okukakasa ddala asobola okufumbirwa. So yakakasizza nti asobola okufumbirwa era yafumbiddwa ekyo kyavudde mu ddiiro. Kyova olaba abawala abo abamu tebatera nnyo okubeera na bbugumu lyakuddamu kuyingira bufumbo kubanga ekizibu kye aba yakisolovinga. Kyova olaba Mukama bw'anaaba nzijukiza enkya njagala kubagamba oba okwogera ku kigambo kino naddala abaana ab'obulenzi. Yawula enjawulo wakati w'omukazi ayagala obufumbo n'omukazi ayagala okubeera omukyala. Ebyo ebintu bibiri bya njawulo. Yawula omuwala ayagala getting married n'omuwala ayagala okubeera wife. Abo abantu babiri ba njawulo. Naye abasinga mukaalakaala ne mulowooza nti be mutwala be bagwana ng'oli yali alina kyagala. But that is a story for another day. Kiriza Mama Aisha abigambe. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna. Tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala y'abuwangazi bweti. Ekirala buli lwoko entebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 94 kanjiddemu 0705 kagamu 94. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. N'ebigambo ebyo njagala okubanga onsaba onzikirize nkutwale mu love story ekitundu ekigenda kubeera kyakusatu naye nga njagala okukwebazaako mu ngeri enjawulo. Gwe wenna avuddeyo kubanga ongulira tiketi za gwe Katonda
concert. My goodness, munda z'omukwano, sister Namirembe Anet neyanziza nnyo neyanzege mukwano. Nchebaza nnyo mama Mire Ekabowa webala okwagala okwo. Sanyu Farida, Nuliat Muhammad njala kubuuzaako Banoni Masi, mama Miriam nkubuuzizaako hawangamba toyogera nzise. Waliwo sister oli Germany, sister Timothy nawe njala kubuuzaako bale kubeerayo mu Kamoli. Mwena abandabira mu Kamoli naye ng'ate muvaayo ne mumpagira. Thank you so much. Muvuddeyo ku nsonga ey'essimba muli bakabi mwana kama nsaba kumpera ekisa atekateeka okubeera nange mugwe Katonda concert nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 22 June mwaka guno ku Theatre La Bonita VIP emitwalo 5 ordinary emitwalo 3 aneesunga okubeera naawe mu bitiibwa nga twebaza Katonda olw'engeri gy'atubeererawo, engeri gy'atuyimusa, engeri gy'atusaasira. Katugende mu story ekitundu ekyokusatu. Aba family sister wange bwe yandabako bwe nali nfaanana n'essimu gye nalina yaddayo ku ssomero. bwe yandabako bw'ati naye yagaana okudda ku ssomero yakoma mu senior 5 tamtu naye neyekyanga n'agamba siddayo. N'atandika okwekyanga neyeerwazarwazayo n'abeera ku ssomero neyeerwazarwaza neyeefuula mbu mulwadde. Naye nga ne beerwaza nga olujja gumu ebiri nga bamuzzaayo. Kati sister wange nayeefuula mbu bamuloze mbu mawe bamusindikidde ebirogo mbu yagenda kwefuula nga eyeesuula eddalu. Obuzibu bwava kundabako ng'alaba nsibye enviiri naakoze njala nkyuse ninga mondo mukulu obuzibu bwe bwava. Sister wange neyekyanga naye okudda ku ssomero era yakoma awo mu senior 5 kubanga ndabyeko era ne ku ssomero eyo mbu neyeefuula mbu era yabeeranga ku ssomero bw'agamba mbu yayagala kwetta bw'aweerezanga mama message bw'amugamba yagenda n'essimu era eyo ku ssomero naye ku ssimu essomero lyali ly'amateeka nnyo nga tasobola gikuuma kati balina omusomesa gwe baagikwasa nga waetuuka ng'agenda oyo omusomesa ng'agimuwa bw'amala ng'agimuggyako omusomesa nga yakisigaza. Kati ng'atandika okuweerezanga message ezitiisa mbwera ye ekintu kimugamba agenda kwetta era mbwera simanyanga ki bw'agamba mama wange mbu weefuula alaama bw'amala bw'akwata message bw'azindikira tata wange mbwera ngenda kwetta era nga simanyanga biki. Omwana yakola obukolomoni okakkana nga bamugjayo nga batandika okugamba mbwera omwana kyaka bamuloze naye oli yali ku magezi gakuba ku ssomero kubanga yandaba ngalaba ndowooza ngalaba ndi mbulamu naye bw'alina okuba mugale ng'atandika okuneegomba era nayagaanira ddala okudda ku ssomero. Kati bwe yagaana okudda ku ssomero tata waffe yatabuka nno n'atabuka oyo gw'olaba ewaka yavaawo mama yeka yategedde n'asiibula naye najja e Kampala najja ewa sister waffe ono. Sister waffe ono yali yadduka ewaka oyo mukulu waffe najja n'abeera ewuwe yabeera wendako nga 3 kati nze nga mbeere newa mama wange naye nga nsoma enviiri naye kati muto wange bwe yajjira jjukira baatandika okusoma nensooka nembeerako ewaka awo ne batandika etamu n'etambula eyo biki nga sinagenda byanviiri kati bagenda ogenda otandika ebyenviiri nga baatandika ttamu nga bagenda nakuwummula kyenkana. Kati nze ntandika okusoma enviiri emyezi ng'ebiri muto wange bwe yaviira ku ssomero naye n'agamba sidda ku ssomero n'ava naye ewaka bw'atyo nadda ewaano sister wange Kampala. Kati nga nze bwe ŋŋendayo bwe mmulabako naye ng'olumulaba nalaba ono sister wange life yokka gy'alimu najja nandaba nga nze kubanga nze munnaye omwami oyo omusajja oyo yandabiriranga omusajja oyo nga ndabiriranga nga toyinza nakulowooza nti alina omukazi ewaka era nga oyinza okulowooza musajja mujodowe ng'apanga ssente okakasa nga nze mbeeranga ne zapkipu kati nga muto wange alaba ndibeeranga ne ssente nze nanyina amasimu ye byatalina. Kaakati ne sister wange nga tagenda mu nviiri mumbuuza atya
bwe yabeera wa sisita wange awo sisita wange nga yamugamba bw'agenda muzza ku ssomero bw'agenda muzza ye Kampala bw'agenda asome amazzeeyo ku ssomero nga onagamba nze siddamu bibyo by'essomero siddayo kati nga mugamba nno jangu olwoze nno neefudde sitebbawo ne mugamba tugende gwe nkutambuzako ekibuga kati tulina bakulu baffe baba bataata balala nga mutwalako eyo bakulu bange kati mukulu wange omu ng'amunyonyolamu embeera nga bwe yadduse ewaka era ng'amugamba mbu era yesimanya yabadde ng'ekintu kimugamba agenda kwetta naye olwolaba yali katemba tebyaliyo yali abyekozanga nga yeefula mbu nebamutaddemu ebirogo mbu era yagenda kwetta ekintu kimugamba yette era yeetekemu omuguwa era wabagamba mbu era nze mujja kunsanga nga ng'atiisa sisita oyo nga tubinyonyolamu oyo brother wange ng'amubuuza naye kakati mutubo wange ng'amuyita mwannyinaza wange omuto mwannyinaza wange kati kiki oyagala tukole tutya ng'amugamba nange njagala genda wa ara gyali nange njagala kusoma nviiri nga ara zaasoma ate bwennyini waali nange njagala ogenda naye jjukira akasente kangimu nga akasente yali 2018 nga tusasula akakadde kamu kati naye ng'ewaka baali tebasobola kubimuteekamu nze binagendamu era nga tata wange yamunyiigira ava ntya ku ssomero neyeejwangula ye yavayo yeefeezefeeza abafeeza bwatyo naye nga yali alimba nze wanendezo nze gwe yamala n'agamba amazima nti yali alimba wabula ekituufu kiri nti yali agambye nga agayagala kuvaayo kubanga yali alaba nze maawe alaba nze nnyirira nga naye bwati ebyokusoma bivaamu nga naye ansangawo ku saaloni yansanga ne myezi 3 nga naye ajja nga tutandika okubeerawo ffenna ku saaloni kati ye ewa anko wange gye nagenda mu vacation gye namalirako vacation yange ye gye yagenda gye yabeeranga nga gy'aviira kati nze ng'aviira wa mama wange ye ng'aviira wa anko nga tugendanga ne tusoma enviiri ne tutandikawo ffenna bwe tutyo nga tubeerawo ku saaloni mpaka bwe twayiga ne tuvaayo kati bwe twamaliriza omwami mama wange ono ng'atandise okusaawa embeera ne mpulira wakaawo nga wantamye ne ngamba mama wange wabula mpulira bintamye ate nga sisobola kudda waka kati ne mbigamba omusajja n'aŋŋamba omwami ono n'aŋŋamba ngenda kukola ki ngenda kanteeketeeke nfune we nkuteeka nfune ewaka nkuteeka ewaka then kasita maama mukadde amanyi munaye Mr. Soze omwami ng'akola nteekateeka yakukola ki yakunteeka mu bufumbo olwo ngenda kutandika eddya asobole okunzigya mama wange era munaye yanzigyawo naye nze we nagendera okufumba okutandika okumuddya omukyalo ono gwe nasanga oyo yali ow'omwana yajja n'atabuka n'anvuma biki yali already yamaze dda nga yazzeemu yanobye naye ate olwo ng'agamba mbu anobedde completely ng'agenze yali azzeemu nga nze we nagendera mbu nga yanobye kati awo nanze munaye bawasanze naye nga nze gwe bali owasizza nzekka kati omukyalo ono baalina ebizibu byabwe be bamanyi bye saalina lisimanyi naye omwami ono ng'alinayo abakyala abalala ng'ojjeko ono wabula yalina abakyala 2 kati mbufunza yalina abakyala 3 kati nga nze ndi wakuna naye bonna be nali simanyi mu biseera ebyo ne baana 2 kati nkujjira engeri gye nakumanyaamu olunaku lwe yampasa lwantwala ewaka si lwe yampasa wabula lwanfunira wanteeka yagamba balamu bange baali bamanyi kati kuliko mulamu wange omwoyo twenkana emyaka twenkana sayizi bonna nga babamanyi okumanya ne balamu bagawo bwabula baali batemu ate bantama ne mbanyiigirwa lw'ensonga eyo kubanga bameerangaawo nga baneekolezaako naye nga tebasobola kungamba nti nno baawo alina abakazi abalala nga kizibu era baanaga nti nze ndiwo oli bayeekwana nadda naye nga waliwo abakyala abalala 2 abaaliwo ono omulala eyansinkana ng'omugjeeko nga waliwo abakyala abalala 2 kati ono omuwala omulala yali mulamu wange yajja namusinkanawo ewakaawo we baali banfunidde we baali bagenda okumpangisiza zaali ddaba olw'omuzibu bwe baali bantadde
nasanga oyo mulamu wange ndooza yali nga agenda okumpolooka aminga nga musangawo bannanga bafamire mba nakatuuka omwami yali nga nakatuuka omwami yafulumamu mazawo eddakiika ndowooza zaalinga 3 omwami olwedde nga taliimu nzige ndi mu nnyumba ne mulamu wange omuwala mba tuba tuli awo tuwulira akonkona nga nebuuza ate kaakati ani eyo akonkona mulamu wange yagenda nga aggulawo mu kuggulawo geesa ani yali akonkona abafamire waliwo omukyala omu ku bana ababiri omukyala yali wa lubuto nga lukulu nga gyakonkona naye omukyala oyo ono mulamu wange ye yabagamba byonna n'amugamba omwami awasizza omuwala era wano we bati ne bwati yabawa endagiriro kubanga tebandibadde nga bantuukako bali kubanga tebandibadde nga bantuukako bayitawe bonna bamumanya abakyala abo bonna bamumanya omwami nga nkwana naye nze nga simanyi wabula bo nga bamanyi nti anyinayo omuwala gwakwana kati ono omukyala ow'olubuto naye yali nga akolera kibuye nga bakolera kumpi wamu n'omwami omukyala oyo yali amumanyi bulungi nga ne wenkolera amumanyiiwo nga mmanyi buli kimu naye nze nga sikalaki nze nga sirina kyemmanyi omukyala bwe yakonkona yali wa lubuto bulungi nga lukulu omulamu wange oyo nga aggulawo ng'amuggulira nga oyamala omuggulira ng'amuyita nti anyway sigenda kamwogere erinnya ng'amuyita nti Taakiya ng'amugamba wangi mama gundi ng'agamba ndowooza beemanyi oba oba neyibba nga omukyala amala mpita erinnya nti R nga mama wangi nnyabo nga mbuuza omumanyi nga mugamba sikumanyi era sikulabanangako nangamba nze nga nkumanyi omukyala munyarwanda oyo ayogera Oluganda naye ng'ayogeramu Olunyarwanda nga kale naye nze nga nkumanyi bw'atyo ng'Abanyarwanda bwe boogera nga mugamba munanga nti nze sikumanyi nga ngamba nze nga neeyanjulira nga binzigwako nga puleesha nga ngamba leero luno omuntu afudde nga ngamba munnange yangamba ebigambo ebyo omukyala oyo teyakola yadde olutale yadde okunnyombesa ng'oli eyasooka kye yakola ye teyanyombesaako kuva omukyala oyo yangamba nze ebimu teyabingambira awo wabula ngenda kujja maazi awo kuba omukyala oyo twafuuka bamukwano ebyaddala netufuukira ddala ab'omukwano oyo omukyala naye ebigambo bye yangambako olunnyininyini nga yakandaba nga nakatuuka mbu muddya eri eddakiika 3 zennakamala awo omukyala yaŋŋamba ara konze wange ondaba ndi lubuto naye natera okuzaala konze era munnaye nkulaba naŋŋamba naye oli mwana muto okujja mu ddya nga lino kubanga oyingiridde ebizibu bingi by'otamanyi nempuliriza ng'oli oyo omulamu wange ali awo nga ntunuulira butunuulizi bw'ati kubanga ye bonna abakazi be yabagamba omukazi nga ngamba ebigambo nga ngamba naye omusajja ono akwagala era akwagala nnyo nga bw'okiwulira akwagala naye muneeyize kye mbadde nkusaba nga bw'ondaba onsaasire sikusaba nti oba musajja muleke kubanga tekisoboka twakola kyonna ekisoboka okubanga tulemesa omusajja okubanga tukukyayisa omusajja naye kyagaana tetusobola sirina kye nsobola ladde kukola nga ye yeeyogerako nga ye omukyala oyo naye omukyala gwe yali amanyi omukyala oli eyajja n'anvuma maama w'omwana oyo gwe yajja n'anvuma oyo mu kusooka naye gwe yali amanyi nti yakayaka ye ng'amanyi nti bali babiri naye oyo omukyala oyo yali akimanyi nti ono yajja nga n'anfumba wamala bw'agenda bw'afumba wamala bw'agenda bwe kityo kati ng'amanyi bo bali babiri bokka naye omukyala ono ow'olubuto ng'akimanyi nti nange gyandi ankwana naye nzi just ndi mu process yakunkwana tannanfutongoza wabula olwantongoza lwe nti lwe baamutegeeza omukyala we najja nangamba ebigambo ebyo nangamba omwami ono akwagala nnyo era akwagala
Nangamba naye mbadde nkusaba bambi onnyambako n'omukubiriza bw'aba nga oba nga takyanjijukira onoomukubiriza munaye n'omungambira n'asobola nange n'anfaako sebalinaako buzibu mweyagale naye aleme kunsuulawo kuba laba embeera gye ndimu. Omukazi bye bigambo byeyogera nangamba baayi n'ansiibula n'agenda n'omuwala nonaggalawo ne ntuula bwe nti nenkwata bwe nti ku matu nengamba nengamba kaakati naye nzire wa mama wange ng'embeera enzigyewo mutuufu eyanzigyeyo mama wange nga mpoli esobola kuddayo ate nga sobola kudda waka nangamba ebigambo ebyo yali yakafuluma omwami ng'akomawo nga sinyiga nga simunyega nga nsirika kati ono mulamu wange n'amunyonyola byonna ebibaddewo ono n'abuuza ategedde atya wano kati ono mulamu wange n'amugamba nange simanyi kati munaye omusajja nga mpooyawuuya ate munange oba naliko ki nze simanyi nga nali njagala omusajja nga mwagala kale ne bungamba nti ki era munaye omukazi yangamba ebigambo bye yangamba namala n'atambula n'agenda bwe yagenda ne omusajja n'ajja wano n'ampooyawuuya naye era nga nkyanyiize nensigala nga nnyiize naye era obudde bwali bwazibye essaawa zaalinga nnya nga sirina kyakkola era singambe nti nno kati neetomodde nti ntambule nti oba neetomodde nti nzire gyenva naye era nga negyenzira gyenva nga sirina nga sisobola kuddayo nga sobola nayo kuddayo kati kati omulamu wange oyo n'atandika okunkolobeza obuyimba oyo gw'olaba wangamba mbwe simanyanga omukwano simanya omukwano gw'olulwa Haruna Mbiru mbu omukwano gumiikiriza alinawo kapaati ke yayimba n'agamba mbu simanya ono lwalwakuba oyina abasajja gy'olaga simanya ayina abaana mbu gy'olaga naye ayina baana ne taata simanya buli wamu ne taata akapaati ako nze nno omugole mbwe ye akajja omulamu wange oyo nanyumira n'akayimba akalala n'agamba nga nkagamba kati musimanya mbusimanya gwe kanyampisa osobole okukuuma obufumbo bwo oba lwiriira naye yabukutulamu bubiri bwatyo kati omwami yaliwo n'amugamba nnyabo gwe obwo nga bwakulema gw'olyokoddeko munno mwesonyiwa naye n'obulamu wange yali yanobye naye nga naye yanobedde w'omwami wanwe wa muganda woono namugamba gw'obwo nga bweyakulemye bwe batyo kale nze era nga nkyalina obusungu bwange nembeera awo nga nsirisa kale munaye ngera nga tewali kyakola nga tulina obwebaka buke kati bwe twebaka omukyala ono ow'olubuto amazima gali nti ndowooza space yamutta bwe yatuuka bwe yagenda ate olubuto ne telwalumira mu kkubo olwali lutanatuuka ndowooza yeeshookinga yali alowooza nti kyakusaaga ono yali muyita ndowooza akakase najja n'ebigambo byeŋŋamba abyogeza buvumu ndowooza buvumu bw'amaanyi naye nga shooko ndowooza yamuyitamu era omukyala we yavaawo olubuto lwamukwatira na mu kkubo ng'agenda olubuto nga leero mutabukako ng'akubira omwami ng'akwata nga mugamba ndi wano olubuto lunnuma biki ng'alowooza omwami ng'alowooza ono alabika abalaata ng'akubira omukyala ng'akubira ono mulamu kati mulamu ekiro ekyo yalina okugenda ddeko mulwadde ku w'olubuto kati awo twasulawo essaawa zaali endowooza nga 7 yagenda ng'alina okudda ku w'olubuto kati nga nze nyina okusigalawo munnaayi omugole nga n'obugole bwafudde dda ye bugulawo nga bukyavaawa nga tebukyalina we buva kati ow'olubuto nga bamutwala mu ddwaliro era yabeera ku ddwaliro oyo yasiibayo nga lumuluma teyazaala ne luziba ne luddamu ndowooza lwamulumira lunaku nga 2 mu kitundu neddalo kuba lwamuluma akoola ekiro n'asiibawo nalwo nga taluzadde n'addamu n'asula nalo n'aluzaala ku makya
bwe kityo kati nga batutte ono ow'eddwaliro olw'olubuto kati wano eno twali ffe tulina okwebaka obudde buke naye nno omuwala ono yali akoze omulimu gw'amaanyi kati buba bukya ssaawa 12 naye era nze otwo twagaana okujja kuba nali mbirowoozo nga neebuuza naye oba kati nzirewa naye ate nga mpulira omusajja mwagala nga n'ekirala we mmala nga nfumiitirizaamu nga ngamba ye maama wange nga nfumbye n'abakazi nga bameka nze ani atasobola fumba n'abajja bange empu bwetyo we neebuulirira muli nno kati nga ngamba kasita oyo ate oli already yagenda nga ngamba kasita ono yaaliwo nga ngoma nga neegumya olwoyo nga luggwa kati buba bukya ku makya ssaawa zaali 12 olw'obugole bannange nga zireeta omukyalo omulala ng'akonkona olwo yeeyo omukyala eyajja ng'alina bwa omwana oyo yali yenkana n'owoono omulala oli yanvuma mu kusooka baba baazaalira mu biseera bye bimu omwana yali ebiseera bye yali mu myezi nga 8 yajja na mwana muto ng'akonkona bwe yakonkona nga ngenda nze nningiza mu kadinisa ngenda nze okusoma omwami nga mugamba waliwo omukyala ali mu konkona nga mbuuza mukyala afaanana atya nga mudescribing n'omukyala akonkona bw'afaanana nga ngamba tomuggulira kubanza wena mudescribing nga mugamba alina omwana nga ye yamutegeera nga ngamba toggulawo nga mubuuza lwaki siggulawo nga nsebo ne mugwayi naye ng'emputu gye nnyina nga mugamba lwaki tetomuggulira omukazi yankonkona n'alemerako nga ngamba agenda kubeerawo ku lujja mpaka ng'akonkona nga nyimuka nga mmala nzigulawo omukyala yatuuka ambuuza yambuuza erinnya ly'omwana we taata gundi aliwa kati nze gwabuuze taata gundi nze oyo omukyala yennyini aze simumanyi nno erinnya lyeyogera ku baana yaŋŋamba nze omwami yaŋŋamba nze naye n'abaana 2 naye enewe ebiseera bwe yaŋŋambira nti yalina 2 kituufu yalina 3 ikolo olwonkizuula nti yali akweseeko omu naye kati bano abalala yabazaaliramu eno process bufa we twabeeranga wano kati naaba nga alinamu banaabana abaana balala bonna ne babazaalira mu luuto yemuwe omukyala nga ajja n'omwana nga mbuuza taata gundi aliwa nga ngamba taata gundi yaani omukazi kyava ngamba gwe nno nsiruwaliraako malaaya eno nga ngamba ate ono avuma bw'atyo obusungu abugjawa omukazi ng'ajja nkulukunyako ng'akuba kakkateni mpaka mu kisenge nga ngamba bagambye simanyi gy'abeera nga ngamba tondagirira tulabe oba situuke waali ng'akuba kakkateni ng'apitako agenda mu kisenge nga ngamba ate ono nga zena zonna nga nze nzira mu ddiiro ntuula naye abafamire mbajjukiza nali sinnaba kumaliriza nviiri eri nga nkyalinayo emyezi nga nali sinnaba kumaliriza nviiri nali nkyayiga enviiri kati nenzija nga nyina viira wano azino kati ng'ewange mbeyo nga wenviira ngende eri ku nviiri kuba emyezi 6 gyatuuka negituuka nga pensono ng'akyabulamu nensaba nenyongerayo emyezi emirala nebasasula emyezi emirala nga kase pensono kati nali nkyasoma nviiri omukyalo ono bwe yajja nanvuma byanvuma wabula ono saasooka mmunyiga nengamba ono ava kinensi nayingira ekisenge omwami we nga gyali kubanga nze nali simumanyi omukyala nga batandika beetwala ng'amugamba eno malaya nga gy'otutte mu kamwereere simanya biki eno malaya njereere zibuzi simanya terina kyegenda kwongerako era egenda simanya kukola bikiye maama nnyabo olwanvuma ekyamalaya ogwokubiri naye nempulya nno nga waya ziweddeko nga zivuddeko munnange Mr. Sozi kubanga we nakugambye nze ndi muwala mugimu ndi munene sindi munene nnyo ate kale nayawula zini nina figge yange eyo katonda yagira egimpeesa omutima gumu kali omukyalo ono ane munnange yali mumpi nga mumpi kala nga tugifaanaganya fena nga tuli ba black naye nga mumpi ate mukyala mukulu ate munnaye era nga yakula bwatyo sigamba nti oba kwogera nti oba mmugaya bwatyo mukyala ne bagiraawo ne bamwami ne bayomba ne beebomba n'amugamba
omwami n'amugamba gwe kola byonna by'okola naye ng'okimanyi ono togenda mukwatako gwe just ne wogamba nti ogenda mulwanisa manya ogenda olina okumulwanisa olina kumala kuyita mu nze okumutuukako kuba omukyala yakola olutalo nga lw'amaanyi ono ow'omwana yejja enkeera ku makya kyokka naakola olutalo ne mu ddwaliro eriyaliyo kyokka noono omulala nkola olutalo naye nga tamanyi nti eriyawo olubuto kati naye ng'amanyi nze nzekka n'oli owaaki n'oli omukyala omulala eyanoba kati bano bonna bano ababiri baali tebeemanyi era bonna beemanyira ku nze kaakati nga nembaga ejjo nga nengamba wannyonnyodde ebyasoose kakati ogenda kunnyonnyola biki ebirala kuno yasoose wannyonnyodde munnange alowooza byeyawula nabaleka bakyayomba yaŋŋamba genda ku saalooni nenyambala nentandikawo omukazi neŋŋenda bulungi nenyambala nentambula neŋŋenda omukyalo oba yajjanayo n'ennamba yange nze simanyi naye era oyo eyamuyita yalabika yamuwa ennamba yange kale simanyi wa gye yajja nnamba yange mba naakatuuka bwe nti ku saalooni nga noono omukyala ndooza nga yawukanye ne bbaawe omukyala ng'akubira essimu ng'alyoka nvuma nga ŋŋamba omusajja akwagala nnyo kyekikubipansa nga ŋŋamba naye katulabe onsinziza mbu omusajja akwagala nnyo naye katugenda kugenda mu byekikulu tulabe ani anaasinza ani anaatwala omukyala ani anaatwala omusajja ani anaasigaza omusajja naye ndo nalaba nga sirina bye ngenda kunnyaga nnyo oyo omukyala kyendamukola nga muwendulira jjukira ku saloni twabeerangako abaana bangi by then twalinga mu 6 abayizi abaali bayiga enviiri kuba yalinga era institute nga ddene nga tugenda tutandika okuyiga enviiri nga muweereza abawala awo nga basooka bamuvuma nga nimala nga mu blockinga nga ddamu afuna ennamba endala nga nkubira kati kye nakola nga ndikodinga gundize bwayumba ngwe namala ngambibwa bbaawe nga mugamba naye ono omukazi ye nga nnemeddeko nnyo nga ngamba oyo talina makulu muleki yamanye ayombe bannaye naye ng'omukazi yannyombesa ng'oyinza okugamba nti ye omwami yoba yennamba emu naye naye si ye yali nnamba emu namba emu ye yayomba ye n'ayomba ebibye n'anoba bibye naye ono yannombesa nga ennamba emu kyokka nga naye omusajja oludde naye yali yamusanga ng'alina omwami nze gwe bayombesa nange bagamba nze nali simanyi na kumanya nti gye bali ate nno ekirala bannaaye just nno olwo nno nga ntandikwa nti bwe natandika obufumbo mu just mu lunaku olusoboka bwe lutyo bwe ntyo bwe nabutandika n'abakazi babiri openly naye nga sirina yadde kale nga ngamba oba ngende oba nve waliwo nzireyo ewaffe ewa mama wange ono naye ate nga wa mama wange nawe bunkenke bannaaye nga bunkenke nga nnoonya n'engeri gye nzirayo nga ate maze mugamba nti ngenze nga nnoonya wenzirayo nga siraba wenzirayo munnange nengoma nengamba kyonna kikiri ne mama wange afumbye n'abakazi ab'enjawulo nange kaŋŋome wadde nze nsembayo naye omusajja ng'ali ku sayidi yange ekyamazima kiri nti ye yali eyanjagala ebyaddala lwakuba nti obuzibu obwaliwo obw'okunnimba nti teyalina bantu abo ate nga yabalina kati nemmala ne mubuuza kati wali ofaaki obutaŋŋamba naŋŋamba mbuka kati we nandi kugambye wandyesayedde onjagala era tewandinjagadde nampaawoza excuse ze naye ng'era busungu bwereere kati munnaaye naŋŋamba nno oyo omukazi ono azze wano mba omulogo maawe bw'atyo bwe yaŋŋamba nno oyo omukazi animu n'obulogo munnange mbaani yawe ennaku nga mazewo ennaku nga 2 mu bufumbo omwami oyo nga jambwa ndetedde obudagala mbw era maawe mbunaabe mbwera oyo omwami maawe oyo omukyala mbw alabika mulogo naye nze namala nekimanya mu maaso naŋŋamba yali alimba ye mwennyini nnyini naye yali ali kunkolako mikolo gye ye nga ye kuba yali akimanyi ndowooza essaawa zonna zinnampitamu ate jjukira nali mwana muto kuba ebiseera ebyo naawe nali emyaka just 18 awo nali mpezeza 18 just imagine naye yali alina bibye bye yayayisaawo wabula nga yeebuzaabuza mbu ono omukyala olwokuba yanteesatiisa mu ebyo kati naye ndowooza nga mweyeebulizabuliza munaye nembeera awo kati mpeza omwezi mu bufumbo abakyala nga bunaye kati bano abakyala nga tabanneetegeera ndi bonna gye bali wabula balwanisa bonna balowooza mbu nze ndiko
nze bonna nzinziza batabula kati bajja beemanya batya bo. Omukyala ono ow'olubuto yajja ng'alina olubuto biseera byatuuka yali Valentine era omwami olwo namugamba olwo omukyala alina omukyala muntu mulamu olaba ye teyanvumyeko yadde nangamba ye talina nnyo buzibu wadde anyiiga naye talina nnyo buzibu era osobola n'omubuuzaako ye bw'atyo nangamba era osobola n'omubuuzaako konze nsobola omubuuzaako konze ye nangamba kanguwa ennamba ye omubuuzeeko ngamba nnamba y'oyo omukyala eyali ow'olubuto mujja wangu ow'olubuto nga mpa ennamba ye kati nange kye nakola Valentine yali etuuse gwali gwakubiri nengamba kati ngenda atandika ati omubuuza mugambe mbuki kati mbutufu nga mwewuunya yiya lwaki teyanvumya ate ono yanvumye nnyo ow'omwana nga nagula ekimuli Valentine oba nange nyina kubeeza kamanyiro simanyi nga ngula ekimuli nga mukubire omukyala yessemu ennamba yange yita gimanyi nga mugamba nze gundi nyina ebintu byo ebya Valentine mbadde njagala bikuwa omukyala nga ndagirira ewuwe mujja wake nga ngendawo nga mutwalira ebirabo ebyo Valentine omukyala yampita ara konze wanje nangamba nsanyusa okukulaba konze nange nsanyusa okukusanga nangamba oli bulungi ono omukyala bambi yazaala na bebi nga muwala nangamba ndi bulungi nangamba nangamba tata gundi yakuwadde ennamba yange konze yajja mpadde nangamba nkubuuzeeko nangamba okirungi ne tufunira naawe ddala omukwano tutandikaawo okufuna omukwano nze oyo omukyala nze namugamba n'ono eyannomba ku makya kuba naye yali tamumanyi nangamba ki kyoyogerako nangamba oki neyeewuunya kati ono engeri gy'alinayo obusungu obungi nali singa sobola namugamba nti alinayo nono n'omukyala omulala kati munnaaye Mr. Sozi nga tudda n'ono omukyala nga tutandika okukolako n'effujjo nga tutandika omukolako n'effujjo kyokka nga tuli babiri nga tweteesa buli kimu nga tweteeza nga ekyo ba tukimanyi nga tumukolako effujjo naye kati ono omukyala omulala ono ye omukyala ono omulala ow'omwana kati ye amanya atya ono omukyala ye yafuna ennamba y'ono ono omukyala nze jjukira omukyala yankubiranga ng'ennamba ye nze njirina nze ne mukwata ennamba y'ono omukyala omulala ow'omwana nnamba 3 kati oli nnamba nye yali yagenda omukulu ne nkwata ennamba y'ono ono yanvuma ow'omwana n'enjowa ono nakawere iga nasanga ow'olubuto n'enjimuwa kati bwe namuwa ennamba ono ne yeekaza n'amukubira n'amugamba oli otya njagala kukulabako biki mukwano naye agenda naye neyekola ki neyennyonnyolako kati bonabona ne beetegeera maama nnyabo akatambi ne kakyuka kati simanyi lwaki ono oyo omukyala ow'olubuto ow'omwana ate ono teyamunyiigira ye teyamutabukira teyamukolako yadde ensasagge ensasagge yagikolako nsensekka oba yali afaaki nze simanyi oba lwakuba yalaba nti oli naye mukulu munne nze ndi mwana muto simanyi kaakati nga era nga nabo bakwatagana kati jjukira nze nga nkwatagana n'ono ate ono ng'akwatagana na ffembi kati nno munnange Mr. Sozi kati nga bateesa bali babiri kati oli nga ono omukyala oyo yali mukwano gwange ng'agenda nnyonnyola oli nga mugamba noono omuwala bambi talina buzibu kubanga ekisooka omutabukira waweerera omuwala si ye yeekwana naye nga we baakukwana naye we baamukwana okirekedde namubuuza kati nze obadde omumanyi namugamba kitufu mbadde sikumanyi nagamba kati siriiwo sinzo zino sirina n'omwana mugoyita bbaawo kaakati ngaamugamba omwana talina buzibu era tolina nsonga lwaki olina omwana okumuteekako ennyo embeera eryawo omwana amuleke ekkiriza nti omusajja ayagala oli kyekyo kiveeko kubanga nabo nga bakkiriza mpa omusajja njagala nga nabo bakimanyi era nga omusajja gwanjagala ennyo wadde nze ndali nga sebamanyi naye bo nga
kati waneno kati bo bebanza okukumanya nga nze sebamanyi naye nga bamanyi omusajja nga bwanjagala ennyo kati ono yali mukwano gwange ono gwoyo gwe natwalira ekirabo kya Valentine twatondera kubanga tubeera nga tunyumya nemubuuza naye gwe wammanyi otya nangamba nze nakumanya lumu nalaba essomo y'omwami nendaba ennamba yo ate nga ndaba byonna chatting nemmanya nti ono muwala okuki nentandika okufollowinga nemmanya newukolera nemba nga nkumanyi ne bwofaanana nengamba naye olunaku n'olumu nali njagala kulumba ku saaluni wennyini nga njagala kulumba naye omusajja nemugamba ngenze kulumba mukazi wo namugamba ogeza n'omulumba just no bw'omulumba oba olumbye nze kati tuvaana olutalo tulabe ku nze naawe ani anaalowangula omukyalo ono nga bwanyumiza emboozi omwami we gye yamukomekereza namugamba nageza numbako yadde oba nageza naneeragako yadde kubeera singa yaneeraga ebiseera ebyo nga sinaba kugenda wowe nga sinaba kutuuka kugenda wowe osanga nandibadde natoloka mangu naye sabo yamala kunfunza era byonna nemmala obifuna nga maze tooka wowe naye nga sirina lubuto naye nga nange simanyi kina kikinsiba wowe bannaayo bannayikuuki nga tekimanyi kuba ebiseera ebyo nga sirina mwana naye byonna nabitegeera nakatuuka mu nnaku just 2 kati twagenda mu maaso n'omukyala ne banoono omukyala ng'akwatagana n'ono omulala kati ne bapanga nga baagala bajja ewange kuba ewange wewalinga mmeyini maka ngaewange nga wewalinga nga mmeyini maka kati nga nze simanyi nakumanya nga ne wewonaaba wajja oba wakukyaza abagenyi ngaewange we bakyala nga bantu booli nga tebakyalayo kati noono omukyala ne mubuuza naye gwe ewammwe biki mbadde manyimu abakazi bakulu nangamba nze wange sifananga yadde ne mulamu wange akyalawo kati ngaewange ngaagalingawo nga yemmeyini maka ate ng'ekyewuunyisa ne bali bona nga bapangisiza kati ono omulala yali tampangisiza kugamba ono omulala ono w'omwana yali ng'ali wuwe kati ng'alinga ngaobatinga engombo eno nti oba yeyawasa omusajja kati ono omukyalo yali ow'olubuto mukwano gwange yali ampangisiza naye ate ye nga ampangisiza kasingo luumu okuba ono omukyala olwadde yayina abaana be abalala naye omusajja yali yamufuna nga yafunako omulala kati azini yali sekendi mwami we ndowooza kati ate noono omulala w'omwana naye yali yafumbirwako dda naye nga naye ayina abaana be abatali boono omusajja kuba pano ono omusajja bonna yali abeeramu omwana omwomu naye era abaana baabwe bonna nga bato kuba ono baamuzaala wendi nooli namusanga muto nga ali myezi nga 8 naye nga abakyala bonna balina abaana baabwe babiri bonna nga bakyala bakulu kati okuddako kemabega nga naakamala omwezi nga gumu nga ngenda nfuna bandeterako wano olukyalo nga nfuna olukyalo lwa nazaala wange nga bamunazaala wange nga tajja takyala ewange bannange nazaala kakyale amale omwezi mulamba ngaali wange imagine nga tuli muzigo neno nazaala mulamba nazaalayo mukukyala yajja n'abaana b'omwami ono jukira omukyala oli bwe yanoba abaana bombi yabaleka omukyala abaana omukyala yalina abaana babiri oli omukulu kali omukulu yagenda n'omuto then omukulu nga yamuleka omukulu ng'ali mukyalo wa maama kati waliwo omwana omulala abaana babiri omwami beyaŋŋamba abaana babiri beyaŋŋamba buli omu yalina nnyina kati nga noono omwana omulala wa nnyina omulala omama we omulala bombi nga babeera waani wajjajja waabwe jjajja waabwe yajja okukyala yajja n'abaana abo bombi najjalako ne mulamu wange omu mulamu wange oyo mulongo bona ne bajja okukyala kyokka nnondera mukazigo mbo bajja okukyala ne bajja ne bankyalye ne bamalawo mwezi mulamba kati nga bw'oba tugeze nga bava wange nagendako owoono ow'olubuto yalina ow'olubuto nagendayo okunaseebayo namaleka ongeza n'akomawo ewange nagendako ewoono namala n'akomawo ewange bannange kyokka nze gwakyalira nga nkyalina musomi nkyalina muyezi nkyasoma naye nga nnina okukeeranga ate mba omwezi ogwo gwanfa saasoma kuba nali sirina ngeri gye ngenda kulekangawo omukyalo oyo mama wange
nazaala wange kugendanga kukola nkugendanga kusoma nviiri kati omukyala oyo nga yakajja olunaku olwatuuka mbu nyina omufumbira emmere yasooka nfumbira nazaala wange bannange yaŋŋamba nzize ono mulamu wo nno mulongo naye woba ofumba emmere ya leero simanya nga olufumba oteekeko empogola bw'otabiteekako emmere eyinza obutajja nga nyina emputtu nga nga ngamba nga tejja tejjiiti bulijjo nga ngifumba wano nejja kati bannaaye omunaye nga nkula mputtu nagaana okubiteekako eyo simanya nga mpugula nga nze nfumba bufumba emmere kati mba naakagisaaniika ngiteekako sigiri ngenda nkima enva bannange aba famire emmere nagenda mba naakagenda bwe nti nakatuuka mu kkubo abo abaana bange abo abamwami bajja bampita maama emmere eyiise emmere gy'otadde ku sigiri eyiise kyokka nga nagireka ngitaddewo bulungi ebbalaza lyali ddenirineko nga sigamba nti oba liba katini nnyo nga butuufu ngirese ngitaddeko bulungi nga terina na sayini gyeraga nti agenda kuyiika nze naleka ntaddeko bulungi emmere yange okutuuka mu kkubo abaana nga bampita mbu emmere eyiise yonna nagenda okudda bannange emmere nga ye akatamu nga akasigiri kewunzise bwe kati negwa wanze sigiri kyokka esigiri zino ennene akatamu k'emmere nakasanga ku ttaka nga bwonna obumere bwakunkumisa edda buli kamu kali bwako nga nyina okuddamu okuŋŋaanya emmere eyo ngiwunguuse ate nziremu nate ngisaaniike nabadde nakutegeezezza jjo mu kitundu ekyokubiri awo twawunzikidde sisita wa R nga yeegombye sisita mukulu we agenza okukomawoko mu kibuga nga yasiba enviiri alina taabu simaina n'essimu ali mu senior 5 n'agamba mbikooye ne mbagamba nti ennyonyi enkulu kyangu okuyigiriza ento okubuuka ne mumize ne mbagamba nti kyangu nnyo abaana abawala awaka mukulu waabwe okufuna olubuto wayita omwezi gumu nga noono mutowe alina olubuto ebiseera ebisinga baba bakukuta bombi abantu kye batagenderera kati olumu ogenda okukugira abaana abato naye nga bano olwedde bakukuta dda bombi nga bakukuta so wano walina okubeerawo okwegendereza abaana abalala balina bye balaba naaga kati ku ssomero nsoma mmenyekera ki nga byensoma ono olwedde yaabiina asomye ekyenyi ekira kati ne baagala okutambula amakubo g'abasisita baabwe babrother baabwe olumu ojja kusanga nga n'olwokuba bw'abanga omulenzi omukulu nga mubbi akwata amasimu ag'ebbeeyi kati ono olwokuba bakimanyi nti mubbi kyangu okuyingira obubbi nga yalaba lyekkuba erigenda okuvaamu ono mukulu we byafuna so wano tulina okuba nga tukigenderera abaana bano beetaaga okujjukiza nti oteekeddwa okubaako kyoyiga ekirungi ku mukulu wo nga ddala kirungi si kwegigomba bwegombi buli kimu ogende ng'okitwala bukolokolo awo wabaddewo ensonga kakati njala mutunuulira relationship eno gye yatandikira omuwala abadde alina okweyongerayo n'emisomo omusajja amuinfluensinze tabagenze ku HSC amulemeseza okusoma obusawo alina gejamuplayinga kubanga ye omusajja yagala okwefunza omuwala ayingidde obufumbo abayingidde relationship alabyemu omukazi asooka kati noba nga totidde no nga wait nayingira ndowooza omusajja alina nze nzekka kati alina omukazi owokubiri obeera okyali awo nozuula nti alina omukazi owokusatu kati waliwo red flags ezijja nga Katonda akwagadde nnyo n'ogenda ng'olabeemu kwemu ng'ogenda olabeemu kwemu naye kyenjala obategeeza nti love story eno gyewunzikira gayo no mu kifaananyi kya sister R akyalimu so ebimu mbyogera nga si nti necessarily entunuulira sister R naye nga ntunuuliza abantu abalala obulamu bwe batatunuulira waliwo omukisa gw'ofuna nga ekimu kikulaga nti otomera oba oliawo n'ekyokubiri ne kijja kati bw'oba tokozeseza mikisa gyo bulungi nga bwe twayogedde nti topapa kubanga oyingira mu bulamu obw'okubeera n'omuntu emirembe n'emirembe like forever so forever is a long time don't just rush into a relationship or marriage jojja okwejusa ku nkomero ya byonna waliwo red flags ezizze nga zirabika naye nga olaba nti sister teyakitwala nnyo nga kikulu kakati ndaba waliwo
obulamu bwe tutambuza okuva ku bazadde baffe ne tulowooza nti buli okke. Abawala bangi bagamba nti mama wange yafumba ne bakazi bajja, mama wange yafumba ne bajja be, kati ne bakifuula enkola, ne bakifuula empisa. Ne toteekeddwa kutambuza bulamu obwo nga maama bwe yabutambuza, naddala bw'obigattagatta nti waliwo challenges ezaaliwo z'oyinza okwewala obanga olina alternative. Naye kyangu nnyo okusanga omulenzi nga azadde mu bakazi bangi kubanga kitaawe yazaala mu bakazi bangi, n'omubuuza nti yakyenyumirizaamu, n'obuuza nti ono omuwala bw'agamba nti mama yafumbanga ne bajja be, singa abadde atudde nga boogera nabo yali mugambe nti muwala wange itiriza okufumba ne bajja bo nkyenyumirizaamu. Era osanga mama yali mugambe nti mukwano ndeppuse ne kitammwe, ndeppuse ne bajja bange, nandikusabye weewale okuyingirira obufumbo, weewale okubeera mu bufumbo obw'entalo nga bulimu abakazi abasukka mu omu. Naye wano olaba nga yakitwala ndaba ne maama, after all ne maama atwala ekyokulabirako, naye ng'oli takyenyumirizaamu. So wonna wabaddewo ekyokuyiga nga saagala tukireke bulesi, tugende mu maaso ng'abatakirabye. Ensonga endala, n'omukazi ow'okusatu tumulaba ng'ayingiddewo. Yes, kakati sisita ono yali afunye omukisa okulaba katemba ow'enjawulo mu bufumbo buno, ate nga tannaba na kuzaalamu mwana. Waliwo emikisa Katonda gy'atuwa, ne wayita buyisi kabanga n'ogamba guno mukisa nagufuna asaagukozesa, guno nagufuna asaagukozesa. Naye wano olaba nga oba kuba kubulako guidance nga tewaliwo okuluŋŋamya, kati omuntu n'atwala mutwe gwe gukka nga gwayimiriddeko, naye oba oliawo ng'olumu tegumala kumwemirira nga yeetaagako backup okusobola okwewanirira. Wano ndabye nti abantu bangi tufuna omukisa ogumanya nti oba oliawo we tuli si watuufu, naye natubanga abali stark, abatalina kiddako, abatalina choice, era tuwunzika tubadde awo, naye ne bituwunzikira bubi, nenzikiriza nti bibeera bitukosa. Neewuunya, nazaala okyala otya mu maka ga muka mwana gw'omanyi nti omuzigo guli mugumu bwe guti, n'ojjamu n'abantu ab'enjawulo, n'osiisira okumala omwezi mulamba. Kati bino nalibagamba nti olumu bw'oba oyingirira mu relationship n'omuntu, njala omanye nti omufumbirwa ne famire ye, omuwasa ne famire ye. Kati faayo okumanya famire ye bwe yeeyisa, faayo okumanya embeera zaabwe. Kati ogenda obinoonyeza nga bino baana baliwo mu famire eno, gwe toli comfortable, eriyo famire nga bannange bakyala, bano baba bakasiibula, abalala ne bayingira. Ate ne bwe bajja naki, bajja kujjayo n'akafuluusi ka muwogo, bagenda bamumeketako, bamwokyako, bamusiikako, naku 3 ng'aweddewo, ne bamalawo omwezi. Kati n'ogamba nti kyo kye bategeeza. Bino byonna oba ogwana okubyetegereza omanye oba n'obisobola oba tobisobole. Kisoomooza nnyo maama okujja n'asiisira. Kakati mu nnyumba bwe badde bagenda okukuba bakisiraga bakisiraga amulaba bwe mugenda okubanga mulakasira omwezi mulamba kubanga maama mwali. Ate mwosanga omukyalo w'effujjo ate asimbula embuutu wali nankasa ogenda olaba nga ndamuwogo yeezaala abalungi n'ababi munkubire ngoma naye embuutu zivuga nga maama ali ludda olwagezaako okumugoba, naye nga lwaki tutuka ku ekyo okuba nga tetwogedde abantu bano okumanya nti waliwo ekkomo. Maama bannange neebaza Katonda nti nkulidde mu famire oba yeematira, si tebalina ssente naye bandooza balina ekitiibwa kye beewa, ng'ojja otyo ng'osiisirawo. Lord, ebimu nsanga nga biyise, naye abamu tusaana okumanya nti enkola ze tukolamu ewaffe si ze zikola buli wamu. Tomala gajja w'abantu eyo byalikola nga mubeera eyeekaali itisima bukalasa, naye kati eno gy'oli birala. Oteekeddwa okumanya nti boundaries ze ziri ze nayogeddeko nti tuteekeddwa okusettinga healthy boundaries between the in-laws prior marriage. Ensonga eyo nayo nkulu. Ekisembayo neewuunya, era ogenda kuwulira embaga mu kitundu ekiddako ekyokuna. Oli bamugambye nti bw'ofumba emmere nga tekuli mpogola tejja kujja kubanga wano waliwo abalongo. Tubirabye ensefuli yeegudde, ogenda kuwulira ebirala weewuunye. Bino byonna bikulu okubaako engeri gy'omanye bade gy'olaga onoosobolayo. Kati olwo ebintu by'osaanoga wait a minute. Bano balogo basamize bannange, nze ewaffe tulina abalongo. Muwulira Naalongo mbagamba Naalongo anzaalawo, Naalongo yazaala abalongo. So waliyo omulongo newankubadde ng'omu yafa. Kazi abamu bagamba yabuuka, oba yabuuka n'alagawa gy'atawanoka yafa. Naye nze ebbanga lye tubadde ne muganda waffe omulongo
tetulabangako mbeera z'abalongo bagamba mbu ababuziika okumbi bye babuleetera okululuma ebintu ebimu tubikuliriza ne tubitondawo nga tebyali badde nawo kakati ono kubanga waliwo omulongo emmere nogitekako empogola tejja omukazi afumbye omuceere kumpi lunaku lulamba tegujja akatamu kavudde ku sigiri kagudde ebimu bibeerawo kubanga tubikkiriza abamu tusinkanye omukisa ogutabisinkana kubanga n'okubikkiriza tetubikkiriza nti gyebiri so tubitwala nti tebiriiyo ate biba bitwagaza ki nebino byonna byongera okulaga nti ogwana okugenda mu famire nga waliwo byotegedde byonoosobola obirabe oli akukwana n'omusanga n'emmindi mu kasawo n'okitwala nti kiri right ombuuza nti bintu byange emmindi nzize mu hostel okulabako ng'emmindi ewanukayonga egwange oŋŋamba nti tukigenda kiyitako buyisaawo olinya mu mmotoka yogulaba nga akati kavaayo kalina obutabi kalina engeri gye bakasibyeko obufundikwa ng'ombuuza nti bintu byange ng'obirekaawo biba birina bye bikulaga n'olwekyo gy'oba togende gy'otosobole kugenda teweetantala nsaba mukama akumpeere ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusa ekimu ku myoyo mutukuvu kabibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina. Oh, why?